Olunaku lw'eggulo gavumenti ng'eyita minisitule y'ekikula ky'abantu eriko emmotoka bbiri okuli enkozi y'emirimu ey'ekika kya Double Cabin ng'ebalirirwamu obukadde bwa kuno 3 ssaako n'etambuza abakungu mu kika kya Station Wagon ng'eno ebalirirwamu obukadde bw'ensimbi za kuno 5 ze yawadde abakulembeze b'ennono. Abakulembeze abafunye ku mmotoka zino be baakakasibwa mu biwandiiko bya gavumenti ng'omugatte bali 16 ate emmotoka zombi nga zaamazeewo obukadde obuli mu 8. Emmotoka zeegasse ku bukadde 6 gavumenti zeewa abakulembeze bano ng'omusaala. Wabula Obwakabaka bwa Buganda tebwakiikiriddwa mu nteekateeka eno. Okusinziira ku minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi, Buganda tebadde mu nteekateeka eno nga bo balina ensinkano ey'enjawulo era ne baweebwa ensimbi ez'enkanankana n'ez'emmotoka. Because they indicated that government or any other person cannot facilitate their king with a vehicle. So we have given them the money for all the accumulated financial year plus the vehicle, and we have handed the check to them. They now know how they are going to utilize that money. Kyokka olwaleero Obwakabaka buzzeemu ne bujungulula ebigambo bya minisita ne bukkaatiriza nga butafunanga kumanyisibwa ku nteekateeka eno ey'okugaba emmotoka wadde okubaako n'omunogo ennusu gwe baafuna okuva mu gavumenti ku nsonga ezeekuusa ku by'okugula emmotoka n'omusaala gwa Kabaka. Obwakabaka bwa Buganda tebuweebwanga mmotoka yonna wadde ssente zonna ez'okugula emmotoka. Era tebumanyisibwanga ku nteekateeka yonna okuva mu gavumenti ekwata okugaba emmotoka. Bagadde okuvaayo okutangaaza ku nsonga ezo. Minisita w'ebyamawulire era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kaziwekitooke agambye nti mu nsisinkano eyogerwako eyaliwo wakati wa minisita Betty Amongi ne Katikkiro Charles Peter Mayiga kyakkaanyizibwako nga bwe watali musaala gwonna gusobola kuweebwa Kabaka kubanga kikontana n'ennono ya Buganda. Oweekitiibwa Kamalabyonna yategeeza minisita nti mu buwangwa n'ennono z'Obwakabaka bwa Buganda Kabaka tafuna musaala. Kazibwe ategeezezza nti mu nsisinkano eno Katikkiro ya gavumenti amagezi mu kifo ky'okusasula Kabaka omusaala ebakwasizeeko ku mirimu egy'enjawulo egikolebwa Obwakabaka nti era kino ekikoze bulungi. Beebaza olw'okuvaayo ne batukwatirako nga gavumenti ensonga ezo ez'enjawulo nga okudabiriza amasiro g'e Kasubi, okuvujjirira tabamiruka w'abakyala n'abaami n'ensonga endala ezigwa mu kkowe ebyo. Bino bwe bijjidde ku Obwakabaka buzze bubanja gavumenti ebusasula ssente eziggyibwa mu bizimbe n'ettaka ly'Obwakabaka zeekozesa era akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Ssennyonyi yasinziira mu lutuula lwa Paalamenti olumu n'awemukira gavumenti okusasula ssente ezisoba mu 5,000 Obwakabaka bwe zibanja. Quotas, part of the land at Mbuya Barracks, electric power transmission lines going through some of this land, and so on and so forth. Honorable Speaker, the debt that government owes to the Buganda Kingdom through these and other properties is 529.7 billion shillings. Oluvannyuma kyategerekeka nti okusinziira ku mubalirizi wa gavumenti Buganda ebanja obuwumbi 158 era bwe yali asoma embalirira y'Obwakabaka ey'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 omuwanika wa Buganda Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa yategeeza nga gavumenti mu mbalirira yayo ey'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 Obwakabaka bwaweebwa obuwumbi 36 okusasula ebbanja erigibanjibwa. Obukadde obusigaddeyo 120 nabo bakole ki? Babusasule. Kuba ogenda olaba omuntu obuntu baye ne bamuwa obuwumbi 120. Kakati Obwakabaka buwaza gwaki? Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba ssente Obwakabaka bunaazifuna mu mwaka gw'ebyensimbi ogukyali omupya.